nti ne Nalongo naye tuyinza okugamba nti yafudde kibi bali mu mwogerera kibi naye oluusi era bye boogera bikwata ku ye baaliwo ekyali common ennyo ng'abayimbi ne bapurizenta kiri common nga tezibusanga purizenta wa TV mukazi nga talinayo muyimbi musajja bayimbi basajja bawera bana mu ndongo abayimbi n'abayimbi basusse okukola vulugu abayimbi n'abayimbi beekolako effujjo beekolako ebyambyone mwalabyeko wano nalabyeko wano Donzera yabadde ku live nga bamubuuza abasajja ab'endongo akalya ng'akagambo yo namumala empyalana ya Bigayi ne Kenze kitegeeza eva wano omukazi yasuulawo ono n'agenda n'ono Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kiramu nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 ne Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganye n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. abawagira gospel music amanyanze Bright go Amaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo ne bw'owulira mu background enaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama tugenda kubeera owa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church emakandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono ogwa wansi wokiirawo church weeryawo okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunyu n'ebirala ebiringa ebwe bityo Mukama byakugambye okusiga tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko kyolina okumanya buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu kubira ku namba zange ez'essimu 075726 ne 07834449 zonna zireeta Bright go Amaleta Apostle byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event ku MRive kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo tuli mu kaseera kazibu nnyo ebiyitingana naye waggulu wa byonna twagala okusabira bonna abakayitamu ne akaseera kano bekakosezza Katonda abagumye nanyini kujjanjaba mitima nanyini kubudaabuda baleme kutwalibwa muyaga na kumenyamenyebwa mbeera bagume bamanye nti ebiseera ebisinga embeera bw'eti ebaawo ate n'ekitiibwa okwongera okumuddira oyo eyatonda eggulu n'ensi yamanyi lwaki ebiseera ebisinga n'ebiri ebimu byangu ate olwo n'ebirala ne birwawo amanya bampita Rima Sam ndi n'omukugu eggwanga liri mu kiyongobero bantu bangi bakunkumuse ng'era bw'eri enkola
naye wabaawo omu agenda n'agirako ebibuuzo bingi era eggwanga ne likyankalana ani yamusse lwaki yafudde mangu bwatyo tukoze tutya byabaddemu mukono ki Katonda yasazeewo ba Lucifaali sitaani ye yasazeewo kale katwegatibweko omukugu okuva wali ku Bukedde ne media houses endala zonna naye nga teweerabira nti enkulu bagiyita Ronmark official Ronmark Kingi official wali ku YouTube gwedduka buddusi wali ogende weeroreri wadde ng'akola nnyo kano wali kakulu gwe president nkanya nze president ku show president w'abalu Luseke wayo vice president Kasuku Luseke tetunalonda twagala Secretary Kabata twagala sooka kulaba waliwo Luseke n'okusabiriza byanjawulo aba TikTok temuwomereza kintu kyammwe aba TikTok abamu tebali mu Luseke abamu bali mu kusabiriza bantu bali kuba vivi bafukamidde ngo bateeka mu Luseke nedda tojja leeta bintu ebyo bya kisirusiru bantu bali ku TikTok bali amavivi gali ku ttaka ate balukyali Luseke ate bali kyanneewunyisizza okusinziira ku research gwe Kasuku ne Kabata mwasobe na musomero lyerimu kati mwali musoma biki Kabata saasomako naye Kasuku wasoma naye Kasuku mujjukira because yali ansinga class naye twali twemanyi mbu Kabata we bali abavubuka bali batulanga emabega nti boogera mbu era mwali musomero lyerimu Kabata alika ye yali mukulu kuffe ate ye muto Kabata ye muto ku mmwe gwe bwakulabikira ng'omuto gwe bwomulaba akulabikira ng'omuto oba lwaweyiti eno nenina ne Kasuku okuba ye mutono okusinziira ku byafaayo byammwe ne gye mutambulidde Kabata ye muto wammwe amasomero ge twasomeramu nze nasomera ku St Maria Great Katende kati eyo gye nasanga Kasuku ne Kabata Kasuku n'avaawo n'agenda Ekitende okitegedde twali naye Katende eyo essomero ewasomedde abantu nga ba Bobi Wine St Maria Great Katende mbwera mweri essomero ewasomedde abantu nga Basindi babakwatako ne risiti ewasomedde abantu nga ba Emplorando ba Rastarobu basita kuva myaka gyadda bakwa ku suspend mweri essomero wamma era n'okuvayo bangoba bugomi babakwata ne risiti ekyo Luseke mwakitandika muli bato nti babakwata ne risiti nga musolooza abayizi akakadde kamu mubasasuza nkaaga nibakolerera essomero lyali lyakabinnya eryo up to now ndoza ku TikTok tekuli ssomero lisinga trendinga singa St Maria Great kwabe balina oli omwana James Ntege whatever yoteryagenda ku oyo mwana nasitudde omujiji oyo naye mwana ali ku St Maria Great era jakolera content eyo yenna kyengeza okulaga nti tenda ssomero lisinga trendinga ku TikTok okwo essomero lyakabinnya eryo lyakabinnya ate n'empigi eryo libadde nga lisinga ne mu education mukubiri singo performing obulungi mu mpigi eryo ne Gombe weewaawo kantumire kuba Oggi ne ba Obi bange abalubiri SS mbagala nnyo mwebale kutugoberera mwebale kulaba wayibuza bangamba nti ewamwe basomesanga bayaye mbukati betulaba mbuli bababuza nti Obi mwina bayaye berere essomero SS odi kampani ne Rubiri abaye tebasomerayo nze manyi omuye gweyagala okumpa naye teyasomerayo teyalina biwandi bangamba product bafulumyanga bayaye olwa kwali lyali mu kibuga nti abaana batambuza bigere abavaayo nayitirako bulungi buza ku bantu wamma mikwano gyaffe abalina amasomero agali eyo nga muli miti abaana bawummulako eyo muli mu mayiro na mayiro essomero liri ku mayiro na mayiro tubatumiddeko nnyo aga amasomero tugakkiririzamu nnyo agali ku mayiro ne mayiro agali eyo ebbalibbali ga Maria Goreti Katende so tubabuuzizaako nze Ronmark Kingi official mugende mu following ndi mwana wa St Maria Goreti n'amasomero amalala mangi ge nasomeramu naye njogedde ku Maria Goreti yokka Ronmark Kingi Nalongo Katonda waffe yamuyise ate agenda aweereze amuyambeko okututeekerateekera gye tuligenda olwo nno naffe olwo tutuukeyo nga weesimbisa naye ebigambo ebyogerwa nga bingi nga bimenya emitima wano Uganda omuntu takyefiira si buli mufundi bamwogerera ne mu industry muno tufiiriddwa abantu betuziisa omwaka guno abawererako ddala bonna baboogerera ate nga bonna bajja ku TikTok ne bababika naye bonna baboogerera kitegeeza noono gwe boogeredde abaana yetwina abayina kye yakolanga mulamu ekimuleetedde okumwogerera ng'afudde kubanga kankuwa ekyokulabirako nalabyeko wano Donzera yabadde ku live nga bamubuuza abasajja ab'endongo akalya ng'akagambo oyo namumala niŋŋamba nabirabye ku TikTok nga bamubuuza ono nagamba oyo namweyongeza nomweyongeza oyo niŋŋamba okitegeera kati senga afa emboozi eyo bagitereka babiwulira kati abasinga bayite bamanyi na kumanya kiki ekyayawula Big Eye
ne Kenzo kati kolo lwe bategedde byonna byogedde ne bagamba empalana ya Bigayi ne Kenzo ekitegeeza eva wano omukazi yasuulawo ono n'agenda n'ono yasuulawo omusuuza n'agenda ne Bigayi ate nga yabadde amuteekamu ssente ate n'alaga kati atandise ziteeka mu Bigayi ono amusuddewo okitegere kati bitandise ovaayo abantu batandise obiraba kati senga naye afa ne babaako bye bakolera ku mulambo gwe oba ebigambo ebigongerwa ku mulambo gwe nga tuddayo gwe wakola biki nga oli mulamu because kati mumbozi yali animya ddalaga ndi industry ye abadde alya buli gwayagala mu industry okitegeera obadde ofuna buli gwensonyi kati bw'omala ofa ne babireereta ebiboozi ebyo byonna ne bagamba abo bonna nabali mu tenti abo bonna bassemwandu waliwo omuntu ajja okufa ne bakwata tenti ne bagaba batudde awo mu katenti ako abayimbi bonna bassemwandu mu tenti ya bbulu ezo emboozi zifuna ozijjukira omukyalo ono eyali yawasaako OS bwe yafa bamuyitanga Kimu yalinga ku gavunaawo oyo omukyala yali omukyala mulungi ojjukira omukyala yali yamuwasa oba omukyala yawasa Suuna omukyala yalina ssente yalina ssente Suuna n'agenda ne bakola amaka n'asiramuka n'osiramuka because of the woman era bwe baayawukana Suuna n'avayo mbusiraamu naddayo nengeza okulaga naye era bw'olaba era bwe yafa era waliwo bye baayogera nga bingi kubanga olwebyo bye yali akoze nga mulamu okitegeera so nti ne Naalongo naye tuyinza okugamba nti yafudde kibi bali mu mwogerera kibi naye oluusi era bye boogera bikwata ku ye omugenzi yabikola ebisinga ogenda okubetegeeza nga yabikola kati emboozi ya Mickey Wine baagireeta dda nga akyalina mulamu ojjukira ebyo ebiboozi byajja mu mawulire ng'akyalina mulamu byali biraga nti yaliyo before nga tannagenda eno ate n'ekirala njogedde ku Donzera sore gye yatuwadde ku TikTok n'ebirala naye ojja kwetegereza gw'obadde mu ndongo abakyala b'endongo be bamu era beebo 18 ku 7.5 abakyala b'endongo be bano nti lwaki 18 ku 15 ffe tugenda mu mikolo gy'abakyali baffe ab'endongo nga bawasizza naye buli gwe tuwerekera ku mukolo gwe waaba awasizza mukazi ng'amugye mu ndongo ffe abamanyi bye tulaba ku mikolo nyina n'omukolo ogumu gwe nabaddeko director wa video yabadde awasa muwala director oli toyogera linnya lye director adde awasa omuwala naye abayimbi abazze ku mukolo okufulumya omugole nga bakyala ba director nga bakyala ba mukazi ba ex ba mukazi kyegambye nti okuwasa mu ndongo okuwasa mu ndongo fe abakazi b'endongo tubamanyi nti era wolaba yamuwasa otukwano nga tujja genda ku mukolo tunyumirwe kati tunduka ku mukolo nga n'abayimbi abasajja bagenda okujja oyimba ku mukolo gwe bonna babaabe abalonda ayagala balumya ate ffe ebitunyumirira weewano ng'omuntu azze okuwasa omuwala w'endongo nga ye si wa ndongo ng'avudde eri businessman alabye akawala ka Vixen kabeera mu vidiyo z'abayimbi kamukubye alabye omuyimbi omuto apukamingi muwala mulungi n'ajja amuwase ffe tujja wali nga mikwano gye gyonna abazize ku mukolo abali mu kuyimba bonna nga ba ex kati ate n'ekyewuunyisa nga ne keeki ekyatambula keeki kyekiyene gye bagaba mu kidaala nga bakyegatta kyentegeeza ye keeki ng'omugole naye ng'abamu ku bamuwerekeddeko ba ex be bakyegatta paka n'olwaleero basuze nabo na wiiki ewedde omulala twali naye kubukeddawo omusajja wange omuwala yatuuka mugamba kati nomwayawukanya omuwala bagenda mumuwasa nti bagenda mumuwasa nga tugenda ku mikolo tutuuka ku mikolo ndaba omuwala akuba kyali wange eriiso biki nemubuuza naye nadde manyi mwakita omuwala muleka akoleki agende bamuwasizza naŋŋamba ejjo nabadde naye omukolo gwa leero naye ng'ejjo keeki yabadde etambula nemugamba naye gwe bano abaana b'ebidongo bano bo balina olunaku lwe bagenda okubeerako siriasi tugambe nti kati ali siriasi kale afumbiddwa ali siriasi kyokka tuli ku mukolo tuli mu mwagaliza asibula naye ng'ate ono ex we mukyali wange ow'amawulire nga akyalya nga nejjo yalidde kyokka nga tuli ku mukolo otegera kyegamba nti abaana b'ebidongo bano bino ebigambo tubyogera nti nabo bekkakkanyeeko okuba bakola ebintu naffe oluusi bye twewuunya
kati omwana bwatuuka n'afa ne boogera ebigambo ebingi nga tuddayo ng'obadde weeyisa otya ng'oli mulamu biki by'obadde okola ng'oli mulamu tuzze ku kuziika naye nga tenti nnamba ey'abayimbi bonna baayitayo bonna bassemwandu oyagala abantu baba bimanyi wajjanga ku studio kangeze ewa metanikira bongo waliwo abayimbi abalala abaliwo metaniki ali wano shimu drop ali wali Dax Katera ali wano Momo 19 ali wali kyonna kyogenda okukolera waawo bali bajja biraba bajja bitegeera nti kyonna kyogenda okukola oyinza olaba metanikira bongo n'omulabanga Kido naye alabye after some years ajja gamba naye ogundi oyo yajja wano nansanga wali bwati ne bwati nakola bwati ne bwati nava kuono nadda ne kwoli kati essaawa eno ali wano naye nga kati metanikira era omusajja mukulu luli yali Kido ekintu kyono nakirabako kyoyogedde kyatuukakokko nenkyewuunya neŋŋamba bantu nga tebali siriyaasi kyovalaba abantu bano akalwadde akabaluma keekamu bwe kaba kakugjamu liiso bonna obasanga eriiso bwe kaba kakukogga bonna obasanga batini kubanga ekibatawaanya omuntu omu yabazannya ate muganda wange abantu abakabasanya abayimbi baba bayiga abayimbi lwakuba waliwo kati ate ekiriwo ekipya mu ndongo abayimbi n'abayimbi basusse okukola vulugu abayimbi n'abayimbi beekolako effujjo beekolako ebyambyone ebya buli lunaku nga tebaagala na kumanya abayimbi n'abayimbi lwiti edda tekyaliwo nnyo ng'abayimbi bano abakazi babeeranga banoonya basajja balinamu kasente biki ebyo babafandinge naye ennaku zino abayimbi n'abayimbi okakasa kisusse era kati osanga omuyimbi nga mukyala naye nga bayimbi banne bonna abali mu layini awo abasajja bonna nga abamaliriza bonna nga abamaliriza kati kiri komoni nnyo ekyabayimbi n'abayimbi abayimbi n'abayimbi basusse kati ate bakulaga si kyamaanyi kiggwe mugenda eri gye bazannyira emipiira abayimbi abasajja gye bazannyira emipiira mu busaawe bwabwe emunyonyowa abayimbi abakazi bamanyi okujjayo naye ogenda okulaba nga balina kye baagala kiggwera awo okakasa awo ennyini olugendo lwaba oli ayingira mu motoka avaawo n'oli avaawo n'ono kati omulala eyanyumira juze omuyimbi omusajja yaddusaawo omuyimbi omukazi kumbe omuyimbi omukazi maneja we abalabye we bamugamba omuyimbi wange aliwa nti agenze ne gundi mwipusa muyire muddusa ate yali yepusa mutotandika ebibozi bya kisirusiru ebyo kati olwagira agenze nani manager n'ategeererawo n'abagoba n'amanya kati agenze wuwe n'adduka n'agenda tomimbi wange leka naawe manager n'akaaba naye ngeza okugamba nti kiri common kati bayimbi n'abayimbi era buli woobalaba nga bakuŋŋaanye bayimbi n'abayimbi abayimbi abawala n'abalenzi bali wamu oba bali kulumbe oba bali kupate ngenda okugamba ebibakuŋŋaanya bwobalabira nga bali wonna kati noonyereza nnyo ekiddakaawo mu kuvaawo etangaza bulabe ogenda okulaba mabega kwaliwo ekyaliko ne ba presenters nga bayimbi presenter nga bayimbi bakyabalaba presenter wano baaliwo ekyali common ennyo ng'abayimbi ne bapresenta kiri common nga tezibusanga presenta wa TV mukazi nga talinayo muyimbi musajja bayimbi basajja bawera bana ng'oba kizibusanga muyimbi presenta musajja nga talinayo bayimbi bakazi bawera maka bana kati kyagenze kikendera nakyo essaawa eno kiri ku muyimbi na muyimbi bekoze mu federation beesaaviisinga we baagalidde misana kiro we baagalidde byampuna naye atege mazima ago tusabira mwenna abafiiriddwa mukama abagumye wadde nga n'okweyisa obulungi ebiseera ebisinga ng'okyali mulamu nakyo kyankizo tetwagala kuwaayiriza bagenzi tetwagala boogerako bye bataakola ate guno omulembe guli shaapu nnyo gudduka bw'oba wali levulandi bakwogerako nga bwewali levulandi oba ali mujaasi era bakola ekyo kale twegendeze nga tukyali balamu olwo nno n'abaliddawo twaweesa ekitiibwa ku MRive kwobadde t-shirt bagita Every Child Matters gyenyambadde buli mwana wa ggwanga wankizo era alina okuweebwa ekitiibwa tuli mu kuzimba ssomero ly'abaana ba ku luguudo Kamengo tusiga ebifaananyi tukola entebe n'ebirala tukozesa ati waffe okubeezawo foundation eyo gwalina ekifaananyi ati tukusiigira osobola otuwa omulimu ogwo olwo ne tugozesa okuyambira ddala abaana b'eggwanga n'okusitula ensi yaffe mbaagala nnyo mwebale nnyo musharinge musubscribinge mukomentinge wansi temujjanga okwo mukama asigala ye mukama gwa tannalokoka deka kabi kali mukulwa
kkiriza Kristo ng'omulokozi wo olwo noona amagombe kulatuna n'ensi yange mweraba.